Weewaawo tendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasoolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Manya nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era njagala okulamusaako ggwe yenna muganda wange mwannyinaze bwe tutambudde olugendo luno ebbanga lino eddene mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume. So ku mulundi ogwaleero tujja kuba nga tera tweyongereyo ddala okuba nga tusoma nga tubako ebyokuyiga okuva mu ssuula eya 22 ekitundu kaekano ekyokusatu nga tutunuulira ku kye tuyita Pawulo Omuluumi. So kikulu nnyo okubeera nga twekkaanya ensonga ate eziri ne wano. Ku mulundi ogwasembayo twamaliriza nga tuwulira Pawulo bwe yagenda mu maaso okuba nga awa obujulizi obunnyonnyolera ddala ye yaani era lwaki yali akola omulimu ogwo gwe yali agenda mu maaso n'okuba nga akola, gannyonnyolera ddala Abayudaaya bano engeri gye yagenda mu maaso n'osinsikana mu Mukama waffe n'ebyo ebyagenda mu maaso n'okuba nga bimutuukako n'obutume obwali bwamuweebwa ogenda eri abo abayitibwa ab'amawanga. Era Bayibuli etulaga nti abantu bano abayitibwa Abayudaaya baali mu kaseera ak'akasiriikiriro ak'amaanyi nnyo nnyini ddala. Naye bw'oba osomye nga bwe tugenda okuba nga tutunuulya olunyiriri olwa 22 paka olwa 29 ojja kizuulira ddala nti waliwo ensonga ezagenda mu maaso n'okuba nga zibaawo. Era ensonga ezo zaava mu kubeera nti Pawulo alina ebintu ebimu bye yayogera ebitaasanyusa bano abayitibwa Abayudaaya. Era Bayibuli kyeva egamba mu 22 nti ne bamuwuliriza okutuusa ku kigambo kino. Katulina okuba nga tuddayo okuwulira ekigambo ekyo. 21 lugamba nti n'aŋŋamba nti genda kubanga nze ŋŋenda kukutuma wala mu baamawanga. Ekyo ekigambo ekyo Pawulo kyayogera kye kizimbirwako 22 lugamba nti ne bamuwuliriza okutuusa ku kigambo kino ne bayimusa amaloboozi gaabwe nga bagamba nti agwanibwa aggyibwe mu nsi afaanana bw'atyo kubanga si kirungi abeere mulamu. Katulina okuba nga otegeerera ddala nti wano waliwo ebyokuyiga ebikulu nti baagenda ne bamuwuliriza byonna byayogera, obulamu bwe obukadde okutuuka ku ddaala ery'okuba nga asinsikana Mukama waffe Yesu Kristo, biki Mukama waffe byagenda mu maaso n'okuba nga amugamba, wabula n'ekyasembeyo ddala okuba nti yagambibwa nti yalina okugenda eri ab'amawanga kubanga gyali atumiddwa. Awo we waava ensasagge era ebisigadde baabiwuliza naye bawuliramu ekigambo eky'ab'amawanga ne bakoma. So ekitegeeza nti ensonga eno eyogerwako ey'ab'amawanga yali ennyiriza ddala bano abayitibwa Abayudaaya. Mu ngeri eya bulijjo oba mu njogera eya bulijjo osobola okugamba nti yali ebajjako mu mbeera emu oba endala nga esobola okuleetera mu njogera eya leero okubeera nga bagamba nti walinnye y'amagye. Okitegeera nti Pawulo byayogera byafuukuula obulamu bwabwe kasita ya nsonga oba n'ayogera ku nsonga ey'okuba nti obutume obwamuweebwa bwali bwagenda eri ab'amawanga kubanga Abayudaaya beerabiranga mifo kyewaggulu nnyo era bo baali tebakirowoozanga nako, tekyayitangako ne mu birowoozo byabwe tibaali basobola okubeera ku ddaala lyerimu n'abo abayitibwa ab'amawanga. Ensonga Pawulo ate era gy'annyonnyolera ddala bw'oba ogenze mu Befeso essuula 3:6 mwannyonnyolera n'alaga nti waliwo ekyama ekyali kyakwekebwa edda emirembe n'emirembe ng'ekyama ekyo kyali kyakwekebwa mu Katonda. Ekyama ekyo nga kitegeeza nti kaakano abo abayitibwa ab'amawanga nabo baali baakubeera abasika ewamu n'Abayudaaya era baali kitundu ku mubiri gwe gumu era baali bagabana mu bisuubizo bye bimu okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga eyo yagenda mu maaso n'okubeera nga eviirako abantu bano abayitibwa Abayudaaya
okubeera nga batabukira ddala kubanga bo tebakirowoozako. Naye amazima agaliwo nti ne Pawulo ekyamuviirako okuba nti yali ayigganya nga bwe yali ayigganya, bw'atyo naye bwe yali amanyi, naye amazima gaamumanyisibwa. Bw'atandika okubeera nga amala okugategeera ate naye yagambibwa okugamanyisa abalala. Kati kino ekimuleetera okuba nga ali mu katu kano n'okubonaabona kuno kwe kw'okubeera nti bano abaali tebamanyi kyama kino bwe yagenda mu maaso n'okwagala okubamanyisa bategeere nga bwe yategeera, ate bo balowooza nti yali agunjizaawo ebintu ebibye. So tusobola okuba nga ffenna tutegeera ddala nti abantu abakyamu bajaganya nnyo eri okufa okw'abantu oba okw'omuntu omutukuvu. So buli ebigambo bye bakozesa bagamba nti ono tagwanidde agibwe mu nsi afaanana bw'atyo kubanga si kirungi abeere mulamu. So enjogera eno ya ddala nti abantu abakyamu oba babi basanyukira okufa okw'abantu abalungi, era tukiraba ne mu kitabo eky'Okubikkulwa essula 11:9-10 bwe tulaba abajulizi ab'emirundi ebiri abaali basindikiddwa okubeera nga nabo bakakasiza ddala abantu ku nsonga ey'okuba nga beenenya, naye abantu bano ebattibwa. Bayibuli etulaga nti waliwo okujaganya okwali okw'amaanyi, era abantu ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okuwaanyisiganya ebirabo eby'enjawulo nga bagamba bano babadde batufuukidde akayinja mu ngato era kyabagwanidde okuba nga bafa. Naye ate ffe tulina okuba nga tutegeerera ddala nti abantu bonna abadde baweereza Katonda mu bwesige, Bebulaniya 11:3-38 enywereza ddala tibayise mu kusoomoozebwa kwa maanyi nnyo. Abalala baatemebwako emitwe, abalala baafumitibwa n'ebitala, abalala batiisibwa amayinja, abalala baayambala engoye ez'ensolo n'ebisigadde olw'okubeera nti baagondera ekyo Katonda kyali abayitidde okukola. Kaakano ebyatuuka ku bannabbi byali bitandise okubeera, byali ne Pawulo bitandise okuba nga bimugobera. Bwe buno obunabbi bwe twalaba luli mu ssuula eya 21 ng'abantu bonna bamukomako nti emitawaana egy'amaanyi gikulindiridde bw'ogenda e Yerusaalemi. Naye Pawulo mu kuba nti yali amaliridde bino byonna teyeewuunya nti byamusangayo. Kikulu nnyo okuba nga tukola tutya tutegeera ekyo. So olwa 23 lugamba bwe baali nga boogerera waggulu era nga bakasuka engoye zaabwe era nga bafuumulira waggulu enfuufu. Wulira ebigambo ebyo nti obusungu bwabwe baabwoleseza mu nneeyisa yaabwe, kubanga embeera eno ey'abantu okubeera nga beeyambula engoye zaabwe kaali kabonero akaali kalaga obunyiikaavu bwabwe n'obukyayi bwabwe obw'okulaba Pawulo mu maaso gaabwe. Embeera eno y'okweyambula engoye zaabwe yali ekiikirira ddala obukyayi bwabwe n'obunyiikaavu bwabwe obw'okulaba Pawulo kuba baali bamulabye ddala nga omuvuuzi. Ate ensonga ey'okubiri mu kuba nti baakwata enfuufu ne batandika ogifuumula waggulu kaali kabonero akaali kalaga nti Pawulo yali ayonoonye eri eggulu era yali tagwanidde kusigala ng'akyali mulamu. Bino byonna ebiraga enneeyisa y'abano Abayudaaya binywereza ddala okusomesa okw'ekitabo kino eky'Abalumi essula ey'okusatu. Bayibuli bw'egenda ddala maaso n'enyweza obulamu buno eno obw'Abayudaaya n'abantu abalala. Mu Balumi essula ey'okusatu olw'omwenda titunaayogera ki? Abayudaaya balina kye basinga? Tiweewaawo nedda, tewali newankubadde, kubanga kikakasiddwa nti bonna bali wansi w'okwonoona Abayudaaya n'Abayonaani. Olw'ekkumi nga bwe kyawandiikibwa tewaliwo mutuukirivu era tewali n'omu. Olw'ekkumi tewaliwo ategeera era tewaliwo anoonya Katonda. Bonna bakyuse ne badda ku mabbali era bonna bafuuse ekitaliimu, nga bonna teri akola kirungi newankubadde n'omu. Emimiro gyabwe gyasaminga entaana, bakozesa ennimi zaabwe okulimba era obusagwa buli wansi w'obumwa bwabwe. Obumwa bwabwe bujjudde okukolima wamu n'obukaawo. Ebigere bye byanguwa okubeera nga biwa omusaayi. Amakubo gaabwe gajjudde bubi bwereere era mu kkubo lyabwe teriiyo ddembe lyonna lye bamanyidde ddala. Tebalina kutya kwonna kwa Katonda mu maaso gaabwe, y'ensonga gy'oli okulabira ddala waneeno. Bali kugamba nti
tagwanidde kubanga muki nga mulamu. Ensonga ezo nkulu nnyo za kutegeera. Olwabiri mu ennya, omwami omukulu n'alagira okumuleeta mu kigo, n'agamba okumukemereza emiggo alyoke ategeere ensonga gye bamulanze okwogerera waggulu ku ye bw'atyo nti n'ono omwami eyali omukulu oba omukuumi w'eggye oba guwandiise captain oba officer yamalibwako emirembe ku nneeyisa ey'abano abantu n'abuuza muli ogubadde mbeera ki. Ekitegeeza nti no omwami ono yatabulwa olw'okwogerera waggulu okw'abantu n'awa ekiragiro nti Pawulo atwalibwe munda akubibwe emiggo. Ekintu ky'okutwala Pawulo munda olunaku olw'ekyogerwako mu mbeera egamba nti ekkomera ebiseera ebimu likolanga ekifo eky'obukuumi eri abantu abalungi okubawonya okwegugunga okw'abantu. Era mu butuufu obw'ensonga wano olaba nti Pawulo yali mu mbeera enzibu. Abantu abakulu batandise okweyambula engoye zaabwe ez'wabweru nga baziteeka mu mabbali, batandise okuzannyira mu nfufu nga bagikasuka waggulu. Olowooza kiki ekiba kirindidde omuntu oyo? So tusobola okukkiriza nti no ekkomera ebiseera ebimu likola ng'ekifo eky'obukuumi eri abantu abalungi okubajja mikono egy'okwegugunga okw'abantu. N'ekyokubiri ekyo tusobola okulaba mu lunyiriri luno olwabiri mu ennya, ye omwami ono omukulu akubeera nti ateeka okuba nga yalowooza nti Pawulo alina ensonga ey'amaanyi oba ekintu ekiba ennyo kyali akoze, so n'alowooza nti okubeera nga afuna amawulire ago, funa obukakafu obwo, afuna obulambulukufu obw'ensonga, yali agwanidde okubeera nga ateeka emiggo emingi ku mubiri gwa Pawulo olwo alyoke afune amazima gonna Pawulo gayinza okuba nga yali asirikidde. So engeri eno ey'okuba emiggo emingi yali ngeri y'Abaruumi baali bakakasiza ddala mu ngeri yaabwe ey'okukuba nti ne bw'obanga bakuwaana ng'olina ekintu ky'osirikidde, bo baali basobola okuggyamu obubaka bwe baali baagala kubeera nga bakola ki, nga bakuggyamu. So ekintu kino eky'okubeera nga omusibe bamukomereza emiggo, bo kyali kibakolera ddala buki bulungi, naye nga ate era osobola okizuulira ddala nti embeera ey'omukulu yavugibwa ebyo oba yasalibwawo ebyo byagenda maaso n'okulaba, kubanga yena tekirabangako. Abantu abakulu tandika okweyambula engoye zaabwe ne baziteeka wali, ne batandika okukwata enfufu nga bagikasuka waggulu. So yalowooza mu butuufu nti no wateekwa okubawo ensonga ey'amazima ennyo eviiriddeko abantu bano okwesanga bwe beeyisiza Pawulo ateeka okuba nga yazza gwa naggomola okubeera nga abantu bano beeyisa oba baanukulanga bwe baanukula gy'ali. So n'alowooza nti eky'emiggo yali ensonga. So naye ng'ate mu masekkati ga byonna omukono gwa Katonda gwali gufuga ebintu byonna mu kubeera nga Pawulo agibwa mu bungi obwo obw'abantu. Olwabiri mu etaano, bwe baali nga bamaze okumusibya enkoba, Pawulo n'agamba omwami eyali ayimiridde okumpi nti, si kya muzizo mmwe okukuba omuntu Omuruumi nga tannaba kusalirwa musango? Pawulo abuuza. Kati wano wakulu nawe wakutegeera ebyokwega biri mu kitabo kino ntoko nti Abaruumi bano bwe baali nga tebannaba kuba muntu, baasookanga musibya nkoba ne bamusibira ku muti ne baleegulula omugongo gw'oyo omuntu, nti emiggo gigenda okujja gisangwe omugongo nga muleegulukufu bulungi. Ekyokubiri era kyolaba mu lunyiriri luno olwabiri mu etaano, Pawulo ayogera eri omwami eyali amuyimiridde okumpi. Ono bw'aba si Katonda nze simanyi, kubanga osobola okwebuuza lwaki omwami oyo yaliwo, osanga baliwadde bw'ekiragiro nti emiggo gimukubibwe nga n'abakulembeza bala tebaaliiwo. Naye Pawulo ayogera eri omwami eyali amuyimiridde mu mabbali n'amugamba nti, si kya muzizo mmwe okukuba omuntu Omuruumi nga tannaba kusalirwa musango. So omwami ono eyali ayimiridde mu mabbali, mu Oluzungu bamuyita centurion, ekitegeeza eyali omukulembeze ow'abajaasi ow'abantu 1,000 oba abajaasi 1,000. Era ekyayimirizanga omwami ono mabbali nga omusibe yali asibibwa enkoba, yali alindirira mu masekkati g'okuba nti omuntu yenna eyali agenda mu maaso n'okubwa emiggo
amala ofuna emiggo n'ayogera ebyo byonna byali asirikidde. So ekyakimuyimiriza amabbali kwe kulindirira amawulire ge baali baagala okujja mu Pawulo okubeera ng'agamwa ate naye agatwaleyo eri owoyo eyali omukulu. So yali ayimiridde awo okukakasiza ddala ekisookera ddala nti ekiragiro eky'omwami omukulu ekyali kiweereddwa kiteekebwa mu nkola nga bwe yali agambye, ate n'ekirala okukakasiza ddala nti bwe wabaawo obubaka bwonna asobole obufuna abutwale ow'omwami omukulu. Ensonga eno ey'okusatu gye tusobola okuba nga tulaba eya Pawulo okugamba nti tekigwanidde Omulumi okuba emiggo, ensonga eyo nkulu nnyo nayo yakufiibwako, kubanga kiragirwa ddala bulungi nti mu mateeka ag'Abaruumi Pawulo yali yagenda ddala mu maaso n'ogannyonnyokera ddala. Ensonga y'emu eyaliwo mu Bikolwa by'Abatume 16:35 paka 39 tujjukira nti Pawulo ne Siira baakuba emiggo egyali emizibu, naye oluvannyuma ne baagala okubeera nga babasumulula mu kyama. Pawulo kye yagaana n'agamba, twakubiddwa mu lukale nga buli muntu yenna alaba, ate mwagala otuta mu kyama ng'ate tuli Baruumi? Bayibuli etugamba eraga nti Pawulo n'abagamba nti nedda, bo bennyini bajje batwekimire. Era ensonga eyo Pawulo agiddamu wano mu kaseera akalala ke yali agenda ofuniramu egy'embuya oba emiggo emizibu ennyo. N'agamba tekikirizibwa, si kya muzizo mmwe okukuba omuntu Omuruumi. So ako kakulu nnyo kakutegeera nti Pawulo etteeka lye yali alimanyidde ddala bulungi nti kyali kya muzizo okukuba emiggo omuntu yenna Omuruumi bwe yali nga tannaba kusalibwa musango. Era ekyo nakyo kikulu kya kubanga tutegeera nti oyo yenna eyali mu kifo eky'obuyinza, singa yakozesa ekifo kye eky'obuyinza nga atyoboola eddembe ery'omutuuze Omuruumi, omuntu oyo naye yali ajja kubeera ng'akola ki? Agenda ddala mu maaso n'okitegeerera ddala. Lwaki? Kubanga Abaruumi tebakkirizanga muntu yenna gwe baawanga obukulembeze oba yali mu kifo eky'obukulembeze okuvvoola eddembe eryoyo omuntu Omuruumi. Wabula ate n'ekirala kyali kyamutawaana nnyo eri oyo eyali yeerimbise mu nsonga ey'ogamba nti yali Muruumi n'asangibwa nti teyali Muruumi, oyo yali agibwako bujja mutwe gwe. So wano tusobola otegeera ddala nti ebigambo Pawulo bye yayogera nti tusobola agamba nti yabyogera mu mbeera ey'okwekangabiriza, ne tusobola ogamba nti yabyogera mu mazima, ate yali akakasiza ddala kyali ayogera, kubanga bino byonna nga bwe mbikulaze ateeka okuba nti yali abimanyi nti omutawaana gwe gusobola okutuuka ku oyo yali avodde eddembe eryoyo Omuruumi, ate era kuggibwawo okw'obulamu kwali kusobola okutuuka ku oyo yenna yali agenze maaso n'okuba nga yeerimbeka mu kubeera nti yali Muruumi n'asangibwa nga teyali muki Muruumi. Ensonga ezo zonna nkulu. So kiba kitegeeza ddala nti Pawulo mu kwogera kwe nga bwe yayogera nti si kya muzizo mmwe okukuba omuntu Omuruumi nga tannaba kusalibwa musango, kiba kye tusobola okutegeerekera nti mu kuba nti Pawulo yabanga ku lugendo ebiseera eby'enjawulo, tusobola okubeera nga tukikkiririza ddala oba nga tunywereza ddala nti ateeka okuba nti yabanga n'empapula ze ezaakakasizanga ddala nti yali muki Muruumi, kubanga tosobola kwogera bwogezi bw'oti nga tolina kikakasa, era ateeka okuba nga yalina ebitambuliso bye. Ekyo nakyo kyakwiga eri ffe nti kikulu nnyo mu nsi gye tuli oba gye tuzaalibwa oba gye tukolera, Katonda atukkiriza okubaayo olw'ekigendererwa. Kikulu nnyo okutegeera amateeka ag'eyo ensi. Bwe yali atuma abaana ba Isirayiri okugenda e Babilooni, yabagamba mubeere eyo musabire abakulembeze baayo, yabagamba nti mukole n'emikono gyammwe, mukole ebintu eby'enjawulo kuba temugenda kuvaayo mangu. So yonna gy'abatukiza okubeera, kikulu naffe ne tutegeera amateeka ag'eyo ensi. Bw'oba otunuulidde olunyiriri olw'26 lulaga nti omwami bwe yawulira n'agenda eri omwami omukulu n'amubuulira, n'agamba nti ogenda kukola ki? Kubanga omuntu ono Muruumi. Kati era osobola okulaba nti omwami ono yali akubira akabondo ak'abantu 10,000 yagenda n'agamba ku mukama we, kubanga yali ategeredde ddala nti nabo baali mutawaana gw'amaanyi. Kyova olaba kyawandikibwa kiragira ddala bwe kiti nti n'abuulira omukulu ng'amugamba nti ogenda kukola ki? Kubanga singa wali osangiddwa ng'ate naawe ovoola eddembe eryoyo Omuruumi,
ate naawe newankubadde wali mu kifo kya buyinza wali osobola okukajjutuka. So bw'osoma olw'abiri-mu-omusanvu lugamba omwami omukulu n'agenda gy'ali n'amugamba nti mbuulira, gwe oli Muruumi? Ngamba nti ye. Era ndowooza olaba nti olw'abiri-mu-omusanvu lwanukula nti okutegeerera ddala nti ensonga eno yali y'amaanyi nnyo. Omwami omukulu teyagenda mu maaso n'agitwala nga ey'okubalaata kubanga yali amanyidde ddala omutawaana ogwali gusobola okumutuukako singa yali asangiddwa okuba nti yali mukyamu mu bikolwa bye eby'okubeera nga avoola eddembe ery'omuntu Omuluumi. Olw'abiri-mu-omunaana Bayibuli kyeva egenda maaso n'egamba nti omwami omukulu Pawulo bwe yamala omwanuka n'amugamba nti ye omwami omukulu n'addamu n'agamba nti nze nafuna obuluumi buno n'ebintu bingi. Pawulo n'amugamba nti naye nze mwe nazaalirwa. Ndowooza olaba bali kweraga maanyi nti omwami omukulu gwe twategeera nga Layasiyasi annyonnyola n'alaga nti okufuna obutuuze Obuluumi kyamutwalira ebintu bingi, ekitegeeza nti tekyali kyangu omuntu ofuna obutuuze obw'Abaluumi oba Obuluumi, tekyali kyangu kubanga agambye kyamutwalira ebintu bingi. Okwanukula kwa Pawulo kuli eri kwe kwamwogeza nga bw'ayogera. Kati era wano ekyokuyiga nakyo ekirala kye tulaba nti obutuuze Obuluumi bwali busobola okugulika, omuntu era yali asobola obbugula, naye omuntu obbugula kyali kimutwalira ebintu bingi nnyo. Ensonga ey'okusatu endala gye tulaba ku ngeri omwami no gye yagenda maaso n'okwanukulamu Pawulo etegeereza ddala nti ateeka okuba nga yatunuuliramu Pawulo awo nga amulaba obutazitowa bulungi, kubanga ffe ffenna nga bwe tumanyi Pawulo yali musajja munaku ate yali abeera nnyo wansi w'okuyiganyizibwa. Kati ateeka okuba nga yamupimaapimamu nga ku ndabika ye n'ebyo bye yali alimu nga tasobola kubeera nga yalina ebintu ebingi bye yali asobola okuguza obutuuze Obuluumi. So ebyafa biraga obutuuze Obuluumi ate era omuntu yali asobola obufuna nga okusiimibwa. Tusobola okugamba nti mu kuba nti Pawulo yali aviira mu Taluso ateeka okuba nga yafuna obutuuze Obuluumi okuva eri kitaawe oba omu ku bajjajjaabe kubanga yazaalibwa eyo. So ekikulu ekyokuba nga tutegeera wano kwe kulaba Obuluumi ate era obulamu obw'omutume waffe ono Pawulo nti ensibuko ye oba n'obulamu bwe tebuli nga obw'abantu leero abaweereza abaleero abatambulira mu bulamu obw'obugagga ennyo abalina buli kantu konna abo abeeyita abatume, naye olabira ddala omuntu eyali avugibwa obulamu bwe obwali buvugibwa ekyo ekyali kyamuyitibwa okubeera nga akola nga tatunuulidde kiki kyali ayina n'ekyo kyali tayina, naye okubeera nti yasigala nga muntu yeeweerayo ddala eri ebyo byali yayitibwa okubeera ng'akola ki ng'akola. So naye ate era ensonga endala gye tusobola okuba nga tulaba mu lunyiriri olw'29 Bayibuli etulaga nti awo amangu ago ne balyoka bamuleka abaali bagenda okumukomereza, era omwami omukulu n'atya bwe yamala okutegeera nga Muruumi era kubanga amusibye. Kati so era osobola okulaba wano nti ebyandiikibwa biragira ddala bulungi nti Pawulo ono yamala n'azuulibwa nti kyali ayogera gaali mazima. Ensonga lwaki omwami ono Omuruumi oba omukulu yatya nnyo n'awa ebiragiro eby'okuba nti Pawulo bamuleka obutamukuba kubanga naye yategeera nti obulamu bwe bwali mu matigga, ate n'ekirala yali atutte eddaala ery'okusiba omutuuze Omuruumi. Era tiyakola kyakola kuba Pawulo yali amwagala, naye yakola kyali akola kubanga naye yennyini yali afaayo nnyo eri obulamu bwe. Yali ategedde omutawaana ogwali gusobola omutuukako olw'okuyisa omutuuze Omuruumi nga bwe yali agenze maaso n'okubeera nga ayisaamu Pawulo. So kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti tugwanidde ebbanga lyonna okwebaza Katonda olw'amateeka agakola mu nsi ez'abantu. Amateeka ago kasita gabeera nga gakukuuma obwenkanya n'amazima,
nti Katonda mwene okuyita mu ssaala zaffe ayanukula agenda mu maaso n'akoma ku mitima egy'abantu abo abali mu bifo eby'obukulembeze. Ffe ffenna tumanyidde ddala ti Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olusooka n'olwokubiri lutulagira okusabira abantu bonna abali mu bifo eby'obuyinza, ffe tulyoke tubeere mu bulamu obw'eddembe ate n'obulamu obw'akasiriikiriro. Osobola okwebuuza nti no essaalayo eyinza kuyamba etya? Naye Katonda atulaga mu byawandiikibwa nti tewali obukulembeze bulw'oku nsi nga Katonda si yabukkiriza okubeerawo. So abukoleramu ate era eri ffe Ekkanisa atulagira okusabiranga abantu abali mu bukulembeze okubeera nga tubateekanga mu maaso ge, kubanga yennyini alina obuyinza okukoma ku mitima gyabwe n'atabaganya kubanga bafulumya obubi bwonna obujjudde emitima gyabwe. Golozaamu ku mbeera eno singa tewaaliwo mateeka gagobererwa na mirembe gigobererwa. Wano Pawulo ne bwe yalibadde ng'ayogedde tiyalifunye kusumulwa kwonna wabula emiggo gyaligenze ku mubiri gwe, naye ekyo Katonda teyakiganya kubanga yakoma ku mitima egy'abantu bano ne babeeramu empisa entonotono ez'okuba nga bakola batya nga bagonda nga bagenda maaso n'okuba nga bawuliriza n'okufaayo okutegeera nti no nabo etteeka lyali lyakolaki lyabakwata. So tugwanidde okumanya nti yonna amawanga gonna ge tulimu Katonda atukkiriza okubeerayo eyo olw'ekigendererwa nga kimanyikiddwa ye, ate naffe tugwanidde okumanya nti atukkiriza okubeera gye tuli olw'ensonga. So tutegeere tugobere amateeka ag'ensi nga gatavvoola Katonda wabula ago agakuuma emirembe ate era ago agakuuma obwenkanya. Bana bakkiriza tunaatandikira wano nate omulundi omulala okuba nga tugendera ddala mu maaso okunnyonnyokera ddala ensonga. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.